ojja kunneekuliramu mulago. Omanye abakazi b'okwana n'ogamba bannange. Rema Namakula avuzeemu Dr. Amuza mu mmotoka bannange. Amugambye nti nno ssebo ndayira okufa munnange ate naawe. Esayidi ekibadde muganda wange agambye nti no Amuza ojja kunneekuliramu munnange ate mulago. Bannange byengenda okubeera nga nkutuusako mu maaso awo olabe engeri munnange ekibadde wali mu katambi. Ku sayidi y'emu Sindi Sanyu wuuno ali mu kakasa alina munnange ate byakakasa esayidi eno. Ngenda kubeera nga mbikutuusako mu maaso awo. Kakasa nti no vidiyo ogimpeera like kosa ate n'okusubscribinga kati tobeera nga tonaba. Bampita Jaminati nsinza ku Jaminati Yugi mu byonna. Akatambi kano kabadde kali mu gettinga viral ku mikutu egy'enjawulo. Rema Namakula avuddeyo ku mukutu gwe engeri gy'abadde alumyamu munnange ate abateesi. Kakati nno jjukira nti nno olugambo lubadde lungi nnyo okwetoola munnange ate social media nti nno munnange okwawukana. Rema Namakula asibye ebintu avuddeyo wa Amuza brabra ebintu bibadde bingi nnyo munnange, naye okusinziira wali ayogedde n'agamba bannange essaala nga ze mutusabira ate nga mbi, mutusabireko ku ssaala ennungi. Omukwano gubadde mu katambi wali ngambye oh my god. Yonna gye biggweredde actually kansooke mbikuweekoko katono nnyo ate ndyoke nkomewoko. Backup. Soko nkenderezeeko kawo. Mbuuza eyanobye akimanyiko nti yanobye oba bangambye wanobye nnyo. nobe nkulekeraani nze kankubulire ojja kunneekuliramu mulago. Omanye abakazi b'okwana n'ogamba bannange yense ojja kunneekuliramu mulago. Nganzagawa maama nze ojja kunneekuliramu mulago kyenyina okubuulira tayo omishara nje naye bantu essaala nga mutusabira mbi nnyo, mutuseemu ku ssaala. Nammwe mujja kufuna ebirungi ng'essaala zammwe nnungi naye nammwe mweroga mwekka. Naye buli lw'osabira omulala ekibi ate gw'osinga okuba obubi si kyo. Spread love nawe ofune love. Byebyo nno munnange era nga bw'olabye esayidi eyo Rema Namakula kw'ossa ate ne Dr. Amuza nkugambye babadde bulala nnyo esayidi eyo. Kakati nno kankwongereyoko wali Sindi Sanyu avuddeyoko alina ekifo wagenda okubeera oba okupafomingira avuddeyoko wali n'akakasa ku sayidi y'emu. Kansooke nkuweekoko olabe engeri gy'abadde akakasaamuko wali. Hey, this is Cindy Baby, definitely the king herself. Now, this 10th to the 13th of September, all roads lead to the Ekyoto Hampango Festival in Fort Portal. We are celebrating 30 years for His Majesty the King of Toro, and I'm going to be performing. Come and experience culture, experience music, and experience the king herself live. And we're doing all of this at the Royal Palace. Hey. Ku sayidi y'emu Sindi Sanyu yabaddekoko ku kabaga akamu ak'amazaalibwa munnange esayidi eno, naye nga bw'ogezaako okulaba ebifaananyi ebyo kubaddeko eddoboozi wali ku luyimba luno olwa See You Tonight olwa Sindi Sanyu kw'ossa ne Omega 256. Nkugambye omwana alina engeri gy'abadde ali mu kuyimba mukaawo ng'ayimbira ku mmento gye biggweredde. Kansooke nkakuweekoko akatambi kano ate ndyoke nkomewoko maaso awo. Kilamade ambede kon kilamade owe sidia kilamade woyo love zuma dozoluba made kon speaker kumando masuka pido yola kilo madaba zero money tiro kasan zero. Byebyo nno munnange ate webitambudde ku updates zino
kakasa nti nno osubscribinga kosa ate n'okulayikinga video kasita obeera nga tonnaba. Jjukira nti nno kasita obeera ng'osubscribinze lindirira bulindirizi munnanga ate update yonna tujja kuba nga tugikutuusako wano esayidi.